Sabbiti eno minisitule y'ebyobulamu egiwaddeyo okwefumiitiriza ku kirwadde ky'obutabufu bw'omutwe era nga mu nsisinkano ebaddeyo ne bannamawulire minisitule y'ebyobulamu etangaazizza ku kirwadde kino omulina okusoomoozebwa kwe basanga. Okusinziira ku Dr. David Basangwa akulira eddwaliro ly'abatabufu b'omutwe mu nnyaffe Uganda ery'ebutabika ategeezezza nga ye bafuna ensimbi entono mu mbalirira ya buli mwaka awamu n'abasawo b'emitwe okuba nga bamunyoto. Betujjanjaba mu ddwaliro abantu baabwe tebaagala kubeera nabo, tebaagala kubalabirira lwakuba babasoso gamba tebaagala kubeera wamu nabo okuba kubabudaabuda. Era bangi kubo ne baba batuusizza okudda ewaabwe awaka nga bawonye abantu baabwe abazadde oba ab'eŋŋanda zaabwe tebaagala kubeera nabo mu nnyumba. Bagezaako nnyo okubalemesa obulamu mu maka gaabwe era ne babatusindikira bakomewo ebutabika. So tukuba omulanga nti omulwadde we tuba tumusiibudde ebutabika n'akomawo awaka mumuyambe mubeere naye mu mubudeebude ajja kwongera okutereera asobole naye okuyamba eggwanga lino okukulaakulana. Ebintu ebyenjawulo bye biviirako obulwadde buno omuli okufuweeta segereeti, shisha, endwadde, ebitamiiza omuli omwenge n'ebirala. Era wano omuwandiisi w'enkalakalira owa minisitule y'ebyobulamu Diana Atwine asabye abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okwenyigira mu lutalo luno. Tetusobola kubeera nga tupulaningira abantu baffe okufa buli lunaku mu accident lwa alcohol. Aba bonna ba truck driver boolaba batambula ne circuits mu makooti gaabwe be bakozinga accidents mu luguudo. Kye tusaba nti guno omwenge gwe bateeka mu busake basobola okukirekera. Ministry of Trade tusaba eteekemu amaanyi eteekewe olunaku lw'eneekomya circuits zino kubanga kyekimu ffe nga ba health ekitunyigiriza nnyo. Ebibalo biraga nga abavubuka bye basinga okufuna obulwadde buno olw'ebintu bye beenyigiramu omuli ebitamiiza n'ebirala. Kino nno kijjidde mu kaseera ng'abayizi badda ku ssomero era omukungu mu minisitule y'ebyenjigiriza Henry Semakula alambisa ebintu abasomesa bye basaanye okutunuulira akadde kano. Nti mu kukebera amasomero agamu agasobodde okuzuula ekyo abasomesa abamu basobodde okutunuulira mu kuzuula kwabwe bazudde nti abaana oluusi basiba omwenge ogwo bapaakinga byakunywa nga juice nate ne bamusibamu juice ezimu nga cheers ziri official ziri ku market era omusomesa tayinza kwekanga nnyo naye ate okujjawo ng'owunyizaamu n'omanya nti yinza okubeeramu walezo. Ne ŋŋamba abalala bayinza okusiba ebintu ng'ebyo mu mufaliso era tukubiriza abasomesa baffe okwetegereza ennyo basobola okukusiza ebiraga abagaleezi oba omwenge mu bintu nga ebyeyambisibwa abaana abawala nga batuuse mu nsonga. Abalwadde 805 be bafuna obujjanjabi obw'obulwadde obw'omutwe nga omwaka we gugwerako nga abalwadde 5,000 be bajjanjabiddwa mu ddwaliro ekkulu ery'ebutabika. Newankubadde ng'omuwendo gw'abo abafuna obulwadde bw'omutwe gukyali waggulu naye abasawo abajjanjaba obulwadde buno bakyali batono mu nnyaffe Uganda. Yisa Kigongo, Channel 44 Oleggulo.